Buli lw'omanya nti Sande sawa 11 zituuse ng'omanya banno bagenda kubeera ku mpewo bannyabo ffe aboogera ebintu ebikwatako naffe ebitukwatako ebintu maka oba kukuza baana okusingira ddala omukwano toyina gw'obibuulira gwe tega Butezi TV olabe obulire ng'omwoyo gwo gukakkanye. Leero munzikirize Nalongo Barbara Nakazinga negali amalala socialite Natayina gwa matugadde mugole yayongedde ko Nalongo Barbara Nakazinga jambu hindu socialite public figure nyabo njagala mwena n'abatanjagala. Of course tewali muntu abeerawo nga bamwagala bwagazi mubeeramu bosanyusa mubeeramu bonyiza mubeeramu abakwagala mubeeramu abatakwagala naye gwe bonna oba okola ki oba obaagala. Njagala okwebaza abasawo ab'e Mulago Women Specialized Hospital eddwaliro ery'abakyala bannange abasawo Dr. Kiza webale nnyo webalire ddala nkwebaza ne musawo Oliver era balaba nnyo programu eyo by the way abakyala bonna abasawo ab'eddwaliro erya Women Specialized Hospital olutimbe lubeerawo buli lwa Sande abakyala ne bakuŋŋaana ne balaba bulungi nnyo. Yes, so bambi that's why mbatumiddeko nnyo ate mwebala omulimu ogw'okujjanjaba abakyala ne mubakwata bulungi with a lot of oyo Nalongo Barbara Nakazinga katuyingire mulamwa gwaffe ogw'olwaleero bannange leero tubajiridde abaami babayita bakagwansonyi abasiimuka empisa bangalo mpanvu nga gwe ensawo ya mami togiwa kitiibwa ate nga tomutegeeza ng'ensawo ya mami otoola butoozi abaami ababba bannaye kinswaza muli okwogera abaami ababba sente z'abakyala bammwe. Wabaddewo story eyise ku mitimbagano ebiseera ebitali bya mabega nnyo omwami avuga boda eyamanya mami waatereka ensimbi ye najja n'asomola agamba yagula boda kansubire boda yali egenda kuyamba bombi naye omulamuzi teyakikkiriza era yamusalira omusango n'amusindika eruzira mu kkomera. Abakyala abaami ddala kituufu babba ssente z'abakyala baabwe nze kimpawa z'amatu naye katutandikirawo mubabuuzeeko mumpulire oba ddala kituufu oba nedda kantandikire wane wa Nalongo. Mbalamusizza amannya Nalongo Barbara Nakazinga kijambo bannange kituufu era wandimbuuziza nti baali bakubbyeko abasajja babbira ddala ssente z'abakazi ate mungeri baali banzibyeko emabegako atali omwami gwe nnina naye nalimbaddeko n'omwami yali anzibyeko nempuliranga n'obulamu bw'ensi bukyaye nga neekyaye ate naakubba abasajja bangi babba naye tugenda kulaba ensonga lwaki basalawo okubba ne mutatuula kuteesa oba n'engeri ennyingi ze bayitamu ne batubba oluusi ne weekanga nga bakunyagadda emirundi 10 nga tomanyi nga neze bakunyaga tokyasobola kuzizza naye nga bba abasajja babbira ddala omuze weeguli ate mubi nnyo. Becky Cynthia mugole socialite mbabuuzaako mwena abaagala program Bannyabo by the way nange emulaga eyo ennaku zino neewuubawuubayo nnyo nyinayo omulwadde naye oba oliawo ng'abantu bagamba abakyala abo kye bakola abaami waliwo n'omusawo yagamba naye mutwagaza ki. Mbuzaako ne mami wange Nalongo Molly ndi wala na Najjuma omukyala oyo ayagala nnyo program mugole mami akwagala nnyo naye agamba nti mukakkanye ku busungu nange saasirika ne mugamba naye weetunuulireko mu mirror olabe reflection kirabika tulika reflection yako naye anyway bambi ayagala nnyo programu eno abeerako nnyo tukwagala nnyo mami bonna n'abali ennankulabi ewaffe mbaagala nnyo. Yes kituufu Dinah abasajja babbi
actually inakosa na kigambo babbi because omuntu okutoola kibatakuwadde obeera mubbi and actually ekintu ekyo tulina nokiyigiriza abaana baffe nti omwana ne waaba ebintu biri waka toyina kutoola buli kaseera you have to ask noje wa mami nomugamba mami is it okay if I have this omwana wanaakula bw'atyo ajja kulanga amanyi nti osooka kusaba webaba bakuwadde it is okay webaba tebakuwadde it's okay otherwise omwana asobola n'okutoola ekintu n'alaba nti it is okay n'obuuza n'okubuuza n'asirika kuba yalaba it is okay nekigenda bwe kityo n'afuna omukyala ogenda okulanga omuzoogo ng'atoola butoozi ng'alaba it is okay kubanga ye bw'atyo bwakuze so abasajja abo kituufu ddala babbi nze nakugamba nti abamu bakikola mutali bugendere abaana ba Adamu ne Kaawa abo ba Enoka abo si bangu ffe tuli baana ba Abraham kuba ye Abraham omumanyi bulungi ebyafaayo bye ebya Bayibuli naye abo aba Adamu ne Kaawa bazibu nnyo and by the way abasajja bano bamanyiira okay it is okay mugole kange mugole wamala tudde obamalirize abala Bukedde TV 1 babuuzaako musiibye mutya mujebaleko njagala ngende ku mulamwa abaami okwetoolatola ompadde ekigambo okwetoolatola bambi kinakuwaza nti waliyo abaami bangi abalowooza nti ssente z'abakyala olw'okuba bagamba nti tuli wansi waabwe balowooza buli kimu ekyaffe kyabwe talowooza anti ate bo oba omu ng'ezizze olina kusooka kuzisaba naye ezizzo olw'okuba alowooza nti oli wansi we buli kintu kyo kyonna ng'atwala butwazi kinakuwaza abasajja ababbi abasajja abayaya abasajja bakondo abasajja abatuula ku mitwe gy'abakyala ne mubafumbafumba ne mubanyaga no bambi waliwo omukyala wiiki eyo ewedde yajjanga nkaabira nankwasa ennaku nga nsaba ku magezi naye nange n'ag'okumuwa ne gambula ne nsigalawo ntyo omusajja tamukkiriza kukola naye bafuna buno obubiina bw'okutereka ssente kati ne bamwesiga ye treasurer omukyala kati mukazi wattu naye bw'afiisafisaayo ng'ateekayo naye yaterekeeza ekibiina kyonna kati omusajja alaba ono waatereka wansi w'ekitanda alaba akasente kagenda kakula yali mbw aziteeka mu kitabwe mu katabo bw'ati akimanyiza akibiina omukazi agenda okuddamu okebera ssente z'abakazi ng'aziraba amubuuza dadi sandi so ssente ezabadde wano ko yenna zitutte nazikozesezza njazizza yazizza kati abakazi ne batuuma ku muwala ono ne bamugamba twagala ssente zaffe eri yabadde laavu yammwe nagamba omusajja yazibbye ngole ntya anti Robinah omusajja yabbye ssente mulope what should I do ye taata w'abaana yampe emmere sikola naye ssente yazibbye ate n'amwatulira nti nazitutte abagamba mu bufunze abanga gamba n'endala gezoddemu ozireete wano nagaana okukola kati abasajja bambi abayaayi abatuuka ku eyo level ate kati basulewa n'abaana kubanga bw'aba atuuse ku mbeera eyo gwe n'abakazi bakutte obulago mujjawo ekitanda n'ogamba abakazi batandise okusomba eby'omu nnyumba era abakyala abo basobola okugenda ku poliisi oba mu b'obuyinza oba kwerosi ne bagamba nti look here omwami ono kubanga abaami abamu batuwaliriza okugenda mu mbeera eyo nga tolina kyakkola omukyala talina gy'agenda kuzijja bali bamuteekamu obwesige ali tasobola bamatiza naye kati imagine obuswavu obwo omusajja bwakuleetera mu mbeera eyo ate ng'omanya naawe togenda kuddamu kubeera mirembe kubanga tusobola kusowagana na musajjawo mutuuse n'okubiyingizaamu ero si poliisi mbwe emirembe ne gidda so mwe basajjamu abeetoola mulekeraawo mututama nze Ssanyu Robinah Mweruka Ssanyu alambuludde ensonga abaami abeetoola Nalongo agamba ababbi bakondo bakaggwa nsonyi bangalo mpanvu muleese ebizibu wakati w'abakyala bammwe emikwano ku kyalo omukwano gwammwe mugutta amaka gammwe mujjagatta katuwumulemu tukomewo olwaleero tutunuulidde abaami abeetoolatoola abaami ababbi abaami nga gwe ensawo ya mukyala wo togiwa kitiibwa essente ya mukyala wo nga togiwa kitiibwa okugamba nti yaffe ffenna naye nga n'okugisaba togisaba otoola butoozi
tomanya kiki zigenda kukola gw'ojjawo bojja kubanga omukyala wo Nalongo watugambye ojja tutangaaza kiki ekibaviirako nga tetunnagenda ku ngeri ki ze batubbiramu. oyagala tutandikire ku ngeri? Nze ndowooza tutandikire ku ngeri gye batubbamu. Abaami ekyamazima babba abamu ate ennamba y'ababba buli lunaku ekula. N'ababadde batagulina omuze tulaba nga nabo bongera okukola ki okuguyiga naye batubba batya mu ngeri zitya. Ekisookera ddala eriyo omwami akubba direct ng'oyo owa Ssanyu gwatugambye ow'ekibiina n'asooberera n'alaba wootereka n'azijjawo n'azitwala. Ab'ekikula ng'ekyo babeera bazibu nnyo. Lwaki? Nti ayina engeri ayina endowooza nnyingi ze tugenda okulaba maaso awo lwaki azitwala by force nga tokoze eki tozimuwadde. Nze nakugambye banzibako naye banziba batya? Banziba mu kakebe era nze akakebe kantama. Nali omanyi obuke obutuyamba bu saving teams kubanga yengeri emu gye tuyigiriza n'abaana bafe okutereka. Naterekanga nga nina enkoko z'ennunda nga zibiika amagi. Era twalinga ne Robinah nga twewuunaganya. Kati nga Robinah alunda nange ennunda ez'amagi nga nteekamu oli akabotola wansi. Yes, oli akabotola wansi. Webale nnyo. Nze zenteekamu oli aziisa wansi. Zenteekamu oli aziisa wansi. Omwezi gugenda okugwako nkanyeenyaamu mpulira kawewuka. Ngenda okalaba wansi nga kabootaboota. Kati nawulira nga nkyankalanya obwongo. Kati ate oluusi abamu beegaana n'okwegaana. Nedda tebaali baana, ekisenge tukisulamu babiri n'ekisumuluzo nze nsibawo n'abaana tebayingirayo. Ate ne baba bayingiddeyo to do other things. So si kwefulukutira mu kakebe akali mu wardrobe. Ekyokubiri abaami batusika ssente ku mobile money oba ku ATM. N'alaba account number yo, n'alaba pin code. Era oluusi oyinza okuba tekyewalika kubeera mu mbeera osobola okubeera katugeze nga bakulongoosezza oba oli mulwadde oba embeera yonna n'otuma omwami ku account n'omugamba tuyambagane kuba ebintu bino bisooka kuba byakuyambagana wabula ye bw'amanya pin namba yo ajja kukomawo ATM agisikemu agitwale azi withdrawing zonna. Olaba ka message titi nti withdrawing ze bwezi kinenkeera bwezi tinaluyo ogenda okutuuka mu banka ngazimazeeko oba abamu asooberera pin namba yo n'amala okuweereza eriyo gwe nafuna nga amala okuweereza message n'azideletingamu kati n'abeera kaweweevu. Omukyala n'agamba agenda okutuuka nga amusise ssente nnyingi nnyo okukirondoola ssente zino omwami yalinga azeeweereza ku ssimu emu. So tomaliddeyo akakebe kati akakebe ako wakola otya? Twekuba ne twesulika. Abaana ba Adam ne Kawa balina obukodyo bungi ate babi nnyo. First of all waliwo ampeereza ano message n'agamba nti mmwe nga mutusaba ezaffe tuzibawa okitegeera naye balina okukimanya nti omukazi aliwo kuweebwa. Because even when you look nti omusajja alina okulabirira ki but embeera nga bwegenda ekyuka nti technology nga bwolaba ekintu buli kimu kikyuka abakyala batandise okubeera nga bayamba ku baami n'ogamba kankwasaganye kino omwami kakwasaganye fees nze kankwasaganye project eno okulaba nga mudduka mangu mubeere nga mwezima naye waliwo n'abakyala abamu nga yakugamba nze simanyi nnyanya ya ssente mmeka simanyi obutungulu bwa ssente mmeka ng'omusajja overall responsibility. So n'abakyala abo abatono abavayo ne bagamba nti no bannaye tukwatiddeko abaami baffe so that we move quick mulina okubassaamu ekitiibwa naye abaami bano bagezi nnyo by the way ate bawulira bubi we balaba nga omukyalo olina mu kasente kwaba balowooza oba you will disrespect them oba kiki simanyi kwegamba bali insecure nnyo. Abasajja abo obukodyo bwanjawulo bungi nnyo nti oyinza okuba omukyalo obeera na bweru. Nze nyina sister waffe mugolona amumanyi abeera eyo America eyo naye yalina omuvubuka gw'ayagala nga beeyagala nnyo naye kati nga sister waffe buli waaba ayagala okuraninga ekintu kyonna asooka n'agamba naye Becky amanyi abantu bano gezaako omukole ki omwebuzeko bijja twangwira mangu nedda ne Becky byakugamba bya kiyayi biki waliwo ne ka yellow fever kano n'agamba obwo bwakyuka dda
kati obuliwo simanya buli siriiki simanya bukola butya nga tebitegeerekeka byakyaye kumbe yasaba ssente akole ki azirye visa bagiweereza agambye nti ate bakansolinze omanyi covid afuse covid atendi mu isolation saa zino kumbe ssente ziri ku ki ziri ku mimwa ayagala omwami amwegatteko naye yaweereza ssente ng'enfunda eza mirundi 2 naye ng'alya buli wakugamba covid bamukwatidde ku airport ali mu isolation agamba okay bakwatidde mu isolation naye kantume baganda bange ndi bubi nga olumu agamba nogamba ndi bubi ndi eno mu kisenge ngenda kufa bikinagamba atofaayo oli ku Entebbe Road kantume muganda nga akuleetera ebintu ebiti nedda nze saagala abantu kundaba simaya biki kati jjukira tomanyi okusooka tomanyi ate jjukira ne distance eriwo it is hard for you to know then waliwo abalala n'amanya nti mugole ali mu limelight socialite mpozi yagambye no socialite public figure so ng'agamba omanyi kye ngenda okukola nga eno kaafuna layini endala ennaku zino gizanguwa ogiwandisa mu manyago so ngaddira ng'amanya nti no you've gone for a weekend mugenzi oba muhavinze your time out making sure mwekubisa ebifaanani naye nga talina gy'agenda biteeka tagenda bipostinga so mwekubisiza ebifaanani maybe ebiri too private for the two of you mubisharinze mwekka babiri so nga gyakugamba munaye wategedde hani nti kiki ebifaanani byaffe nno bakoze ki they hacked my phone ebifaanani biri out there waliwo n'abimpeereza kati ennamba eyo yennyini yeyeeweereza kukyala soka neyeeweereza n'amugamba olaba bampeereza kati wamaliriza bwatyo ng'agamba naye oba tumutiisa kisa ngenda genda ne ku poliisi biki akulaga nti ali very interested ate ali very willing to stop the action that is going on nawe n'omanya omwami waafaayo wayitawo ennaku nga nyakulazaamu nga n'ebifaanani abiweereza ku simu yo nga naawe jahani munaye ate bampeereza ebifaanani ayushua biki tukoze tutya tuyingize mu poliisi omanyi kati let me handle this biki kati olumala ng'aweereza message oba toyagala ebifaanani bino bifulume ekyaga $2,000,000 nzagala ku simu because amanyi oyina potential you have that capacity esasula ate era oziyina so munaye mukazi abeera yakusomye dda of course kati ye munaye talina kyafiirwa gwe you have a name to protect munaye oyiyayiya busente ng'obukwasa muntu ng'ayinza oteekawo ne second guni nti oba ngenda kugamba mugole muntu wange katutwalire omuntu zino sente ng'akulaazaamu naawe ate ng'emyezi 2 ng'ayiiya kapya so bonna bubbi balina obukodyo bungi nnyo yes ba public figure nga mulabi Ssanyu gw'obiraba otya kati nno waliwo eno enziba bwe bajja mu bakyala abakuzeekuzeemu oba abawala abakuzeekuzeemu omanyi waliwo time waliwo emyaka omukyala gy'atuuka nga ekikolwa ky'obufumbo ali active era nga ku ye ggulu era ng'ayawula ekirungi n'ekibi kati omusajja bwe yeemanya nti y'omu ku birungi ebyo bw'atuuka buli lwalaba nga omukyala ono bambi ali mu mbeera eyagala okukola ki okugendako mu kikolwa ky'obufumbo nga yenakuwaza akwata ku ttama anyiga ng'abika kati omukazi olaga ennyo keya what is it mukwano kiki mbuulira anti kakati olaba jjajja wange baŋŋambye mulwadde kati sirina ssente kati ndi stressed munnange akaaba ebizibu ekivaamu mukwano tofaayo ng'okwata akasente ko ng'okamuwa kwegamba tebabye bakazi bakulukulu mu layini eyo woowe kati n'otuuka ku baana abalala abatulaba ffe nga tukola n'agamba omukazi ono nno kaali mu kukola sente nzimuggyeko ntya si mwangu kubbako pini namba si mwangu wakutwalako simu ye nti n'aziggyako n'enzeeweereza ateeka purojekiti ewaka nga yakulya ssente zo n'agamba
tugenda kuzimba ebiyumba by'embizzi nga tubitalina tugenda kuteekayo ebiyumba kuzimba bya kalina n'adyoka akutuula n'akufumbirira n'ogamba ye naye nga intentional ayagala ku ssente zo kuzibba kuzifiirizaawo si kulwa oyina gy'olaga kati nga project tetuuka tegguka tekoma tekola ki n'akusomera ne deals ezitakwatagana kati mukwano omanyi engeri omulimu gye gunaatera okuggwawo nafunye gye basuubula ebikajjo omuceere essamba kati olaba singa ofuna we weewola ne tuteekamu ssente biki nina story wano simba wakati kampumulire wano tutunuulidde abaami Ssanyu anyumiza embozi mbadde mpitiddeyo tutunuulidde abaami abeetoolatoola abaami abatwala ssente z'abakyala baabwe abazitwalira mu magezi n'abazitwala nga tulaba abamu abazibba obubbi ne muzitwala abakyala balambulula ensonga ekwatagana ku kwetoolatola katuwummulemu tukomewo abaami abeetoolatoola gwe n'otwala essente ya mukyalawo abakyala bali wano bakaaba mubazimbisa ebiyumba by'embizzi ebyakalina naye nga gwe oyagala kufunirako ssente Ssanyu obadde otubuulira stories bbiri naye briefly luli nabagambye oli gwe babba ez'akabiina kati oyo yali omu ate nno zaali nnyingi ku ye naye ate tuyinza okugamba nti zaali ntonoko kuba gyali emitwalo 5 naye nina n'omuntu omulala yantuukirira naye namuyamba mu ngeri gye nalaba nti yeesoboka naye ate ennaku nenkwata nti yalina okuluzinga akantu kak'ekikazi era baterekanga ezo ssente z'ekibiina nga ye treasurer naye nga ssente nnyingi bakola n'akantu nga kalinga kakyuma mwe bazisuula kati ssente zaali zigenda mu bukadde 10 nga bazigabana buli November 25 abakyala buli omu asobole nga bw'otereka saving w'omwaka kati omukazi oyo ye omusajja yamugamba nsaba ssente zino nzikozese nafunye ekizibu emmotoka yange yafudde biki omukazi n'amugamba ssente si zange omusajja n'atandika okuteekawo embeera n'anyiga n'aba mukambwe waka wadde takyasalikako omanyi n'amuterawo embeera enzibu kati mpaka bwe yamugamba naye nti ssente za kibiina ani agambye nti no sigenda zizza ndi mubbi kyogamba bulijjo okwewolako ne sikuddiza biki neyeekangabiriza mukazi wattu n'atendewalirwa n'akwata akasumuluzo n'aggulawo n'aggyamu ssente z'abendi n'aziwa omusajja amusuubiza yazimuwa mu gwa 6 ng'amugambye mu gw'omunaana ssente ajja kuba azikoze eki azizizza ogw'omunaana gutuuka ng'omusajja aleeta ssente bw'atandika omugamba taata gundi ssente z'abakazi ekibiina kinaatera kati oyagala nzibe gw'olaba nzijjawa nange ssente zambula kati nkole ki ntunde maka kati noonya abagula amaka omukazi n'abeera nga tamanyi kiddako yatuuka n'antuukirira ne mugamba kati ensobi gye twakola ate gye tutasobola kuzza mabega nti ssente waziwaayo kati tunoonyeza tutya ssente kubanga ono bbaawo togenda muleka leero ye taata w'abaana bo era bulijjo omubeererawo ne mwebeererawo so tukoze tutya bambi yalina okugenda gyeyo kapolotika ak'ekikazi akatunde tuzzeewo ssente z'abendi kati mulimu abasajja ababbi bwe batyo kati ne wabeerawo ne sitoori eno oba basajja oba batuluga oba batutula ku mitwe oba batuwalaavu nnyingi ne tuwunga kubanga nina mukwano gwange yanneewuunyisa ate yasomako eya ebbi ne C ne D laavu eyo tebimanyi munnange ng'atuuka afuna omusaala n'omwami we yasoma omwami yatandika mpola omugamba twewole ssente tugule emmotoka olaba ku ddala eryo ly'oliko okutambuza ebigere ssebo ali nno mu butaala ono gwenjogerako okutambuza ebigere simanyi yonna ayambadde galubindi mugole amumanyi yandibona ayambadde galubindi gwendabako wano mugole amanyi okumpeteramu mugole amumanyi kati munnange ng'omuwala akkiriza nga yeewola ssente awa omusajja ye teyagenderako awa omusajja bagule emmotoka omusajja bwe yagula emmotoka ng'aleeta aleese bagita kibina bagita batya eyo kibina ng'agireeta aye omuwala ng'asanyuka naye ng'amubuuza endagaano ziriwa mbwa nti twabadde tubaze nti bajja gitwera ku bukadde 12 envuga emu naye omusajja akomye obukadde 14 kati nanyima kaadi n'aŋŋamba nti no tujja kusooka kumalayo ate endagaano kati ng'amugirayo akalagaano agenda okulaba akalagaano yetaddemu yekka ng'amugamba ye ate nze
no hani tofaayo kati emotoka weneebevuddeyo because bibadde bya mangu mangu nti kale munnange ng'ono yeewola ssente endala bamaleyo emmotoka bwe yagenda okukima kaadi ng'amugamba ate mbadde envuga ntuusa wano ku sipiya abantu ne banneetooloola ne bagamba emmotoka nzibe omanyi omuwala ne bamufera nga ssente zigenda bwe zityo bafumbo bakyali bonna era gye byagwera yamala okumufera ekyo eky'emmotoka mukazi watu n'asasulayo looni yonna neggwayo ate era n'amufera endala waliwo ko ssente ze yamubba by the way nze oyo omuntu twatuuka ne twawukanya mu friendship reason being nalabanga ne bwe naayogera naye ne mubuulirira baamutuula ku mutwe ne bamusitamako takyasobola kwebbulula kubanga era omusajja bwe yamala emmotoka kati ate era yaddamu ate osobola okunoonya engeri gye weekugira nze obuzibu bwensinga n'okulaba lwaki batubba nnyo abakyala twesiganye abasajja aye tumanyi tebasobya aye tumanyi omanyi kiringa ng'oli bwana agamba nti nojja you have sought advice from a friend kubanga ye at least gwe wobeera mu situation oba ogiraba bulala ate n'omuntu omulala that is why bagenda mu bacounselors n'omubuuza n'omugaba bannaye nkoze ntya embeera eri bweti n'agamba akiri bwe kino bwe kino ye ajja kukubuulira amazima nga bwe gali kyovola nze nava ku bino ng'ebyaba social media in-laws nti simaawo naakoza ati baagundi n'ojja n'omugamba mugole kino kirabika si kituufu mugole alabika ono omwami akukoze bwati ne bwati kubanga at the end of it all bajja kuddawo bakole ki babeere babiri kati gwe mulabe nga bamubba wakiri ojja omugambe nze munaye nabiraba naye nga akunyiigira bunyiigizi bisooka kubeerawo olyoka obeerewo ojje because n'ogwokubiri era okirabe nga kibeerawo n'ojja n'omugamba by the way they are friends abawala n'ojja n'omugamba mugole wategedde n'omanyi omusajja we omusajja oyo n'ajja n'akola attempt okukwana n'omugana n'omugole wategedde oli mukyala munnange naye si yono omusajjawo unampeereza message nedda gwe abadde omwekwanira kagamba n'abakyala they do not want tebaagala kulabako ki mazima ate n'ekintu newe kibaawo ng'akirabye balingera nga mugole bwagambye baba abaloga tekuba kuloga naye kaŋŋambe nti abakyala abamu not all of us abakyala abamu emitima minafu nnyo ate n'ekirala abakyala batono nnyo abayimirira okukola tough decisions nti waliwo zenja okuyita tough decisions n'enyangu ebeera very tough erimu omwami ng'akunyaga ssente kati nga owa Robinah gwatugambye nti omukyala okuyimirira ku magulu go abiri okuzza omwami ono n'omugamba nti kino nakino kigenda mu maaso oluusi abakyala abamu kibazibuwalira ate ekirala abakyala abamu beeguya nnyo ng'alowooza nti bwe nnaamwatulira oba bwe nnaateekinga step x ajja kugenda katunulire yasoose mu keesi esoose Robinah gyatugambye nti ye taata w'abaana omukyala takola yamuwa emmere yamuwa enva yamuwa buli kimu ye sole breadwinner atutte ssente z'abandi kaakati gwe olina okuvaayo omugambeko wabula olaba mu kuzeewola teyatoninga down oba teyakakana so nga ate omusajja bw'aba alina kyakwagalako alina okukakana ne bwekuba kufukamira afukamira abamu bw'aba alina akasente kakwagalako afukamira nakolera ebirungi byonna asobole okukakunyagako mu lukujjukujju naye olaba olwo ne mukwewola teyakakana bagamba kyowola otudde okibanja oyimiridde kati kakati omuntu bw'atyo omanyirawo nti omukyala oyo bw'anaagezaako okuvaayo yegaganule alwanirire ku ddembe lye omwami ate ayinza okutekinga step endala ate embi oba eri violent abakyala kyemuvudde mulaba nga abamu babatta olwa ssente zaabwe abamu ne babatuga olwa ssente zaabwe oba abaami tubalabye amala okubba ssente z'omukyala n'amukolako ekikolwa eky'obukambwe ennyo ennyo abamu ne babatuga abalala ne babakuba mu kwekangabiriza abamu abakyala basirika okwewala ebikolwa ng'ebyo tutunuulire ekibaleetera okutuuka ku sseeryo eryokutunyaga ssente kubeera kwagala kutukulaakulanya oli eyatwala obukadde bw'abandi yali agenda bukozesa ki mukalukalu ate oba abakyala mumma ssente zammwe ziri ku zipu muzibamma ziri ku zipu ate ng'aziraba waliwo abasajja bamu nga bo naturally bali jealous aye tayagala akulabe ng'okulaakulana first of all omusajja ono yakusanga nga akaviri akebbeeyo ketuusaako yakusanga olabika bulungi naawo akufunye amanyi nti nno ye mwami wo by the way waliwo abasajja abawulirira ddala obubi ng'alaba omukyala aguze emmotoka ennungi
alaba enviiri acha maintains standard because abeera amanyi wanagenda out there bagenda kukola ki kumutwala so agamba nkoze ntya I'm making sure ng'akola all possible means okulaba nga omukyalo because I really wonder onfunye endabika bulungi ate toyagala because a man would feel good ng'otambudde nange nga ndabika bulungi naye ye buli walaba ng'okulaakulana ate ye alumwa ku mutima kubanga abamanyi nti nno oyina other plans ogenda kumuyitako omuzungu kyayita inferiority complex exactly abamu batubba olw'ensonga ngenda kubiyisa mu bufunze abasajja abamu ngenda kuwa emu abasajja abamu naturally bangalo mpanvu babbi nga tabba naggo wekka omukazi wabula nga ne gyayitire yagenda anyaganyaga kati abamu naturally babbi obanga kaŋŋambe nti muzekerenda lyava ku kibaya era nga bw'oba otudde booti sisita we yali amubbyeko ng'ayita mu kwewola neewolerako ewa sisita wo bw'alaba gwe okonye neewolerako ewa sisita wo oba oluusi n'agendayo n'agamba naye tulina kino omulamu mbadde nsaba mpolayo $5,000 n'ataza ogenda okwetololatolola nga brother we yamunyagako 10 sister we yamunyagako 5 waliwo mukwano gwe gwemanyi obulungi baawe yanyaga ku buko katulemu nkomewo naawe abaami abeetoolatola abatunyaga ndowooza emitima gy'abakyala mugirabye banyiikaavu era banyiivu omwami si bwe yandiyeyisizza katuwumulemu tukomewo abaami abeetoolatola Nalongo obadde otugamba nti kerenda lyava ku kibaya naturally mubbi mbadde nkugamba nti tuwe akabuuzo ako kubadde ogenda mukwano gwange yantuukirira era alaba nnyo programu eno naŋŋamba nkole ntya omwami yalimbalimba taata we nga bw'ayina poloti gy'agenda okubagulira biki b'ayinako n'emisango mu kooti n'amulimba nga bw'amanyi ba court officials beetaagayo akasente okusobola okuzikiza ki omusango kweggamba n'agenda n'abanyaga mukwano gwange yaŋŋamba nti mpulira ekizibu buli we neebaka bwenti neteekawo omutwe buli lwenzizukuka nenzira mu sensezi zange sikiriza nti omwami wange yabba taata wange aputotode naye amulinamu abaana kati omwami bw'atyo atuuka okuswaza n'ewa kitaawo omusango tagendangayo teyagendayo bagenda okizuula nga teri amumanyi naye lwakuba nti yali akola mu kitongole ekimu kye sijja kukola ki kwogera ne balowooza nti being nti akola mu kitongole ekyo ali niya ne ba court officials bali era kituufu baazimusabye nga ne bw'omulamu zitatuukangayo naye n'abanyaga te ssente ezitali ntono eziri mu bukadde 3+ badde nkyakuga nti oluusi kannumerwemu katono nti oluusi abaami babbanga bbira mujjawo bangi nnyo tubalabye nabba ekintu owa x n'akitwala ewa mujjawe ne bwe zitaba ssente zokka n'ebintu ebikalu ebiri physical nabba fridge mu nyumba x n'agitwala ewa mujja mu nyumba wa fridge nabba tvs n'agipangulula nakugamba ababbi bagibbye kakati oli abo bamutadde ku pressure oba kinagenda nga bisomba mpola nagenda nga bba mpola ngabba avugirira omukyalo oli omulala gwakoze eki gwafunye oba avugirira omulala oba gwofuuse mukadde wo whatever oba akulabye nti gwolina potential ate tagenda kugamba alaali nti munnange mujjawo yazadde ali ku kitanda kati asooberera zizo ng'atwala asoberera zizo ng'atwala so n'ensonga endala nnyingi abalala batuyise mu lukujjukujju jangu tugule poloti olumala okugigula ng'agifuulafula agizza amannya ge gwengo gwayo ng'osigala okaaba ozimbye kapoloti ke ennyumba n'agitwala ensonga ziweereddwa nnyingi njagala kwongerezaako bongereza katono abamu bambi batubba nabo basobole okuyimirira financially beetengerere ku mulembe guno abasajja bali unfortunate abasinga emikisa gyabwe giyaggayagga than us abakyala no oba lwaki anti fe abalina obbawo emikisa naye batutulugunya so we don't bless them kati olwokuba tetuba blessinga giyaggayagga families simanyi oba muziraba eyongwa ozisanga ng'omukyala yasinza okutengerera kati ate abaami olwokuba mu kikula kyabwe ne mu butonde bwabwe baagala eva okubeera nga be bali waggulu abamu tebabba nti lwakuba babatonda babbi naye agamba nina okusigala nga nnyimiridde ngo kati akemebwa n'akuyiiyayiiya
bwo account yo kubako obubiri ngokuko kuli akabiri naye embeera wakiri abebbe ya 5 naye yetekeko okwezi bensanvu kati mu ngeri eyo batuyiya nabo okuyimirira abalala batuyiya because ayagala okome odde ku zero ofukamire omwegayirire waliwo muwala omu sina muwala mukyala yali kitunzi naye taata we amaanyi nnyo mu ggwanga naye omukyala oli yakaaba ne mutunulira bwenti kifaanana bulungi kimmami kinyirira naye kyakaaba ne kiŋŋamba Robinah bawange yanziba nenzigwamu yali atambula awo ku Parliamentary Avenue ng'ava ku withdrawing a ssente akutta akasawo ke ne bamwetooloola ng'ababbi ne bamubuuzumya ekikonde ne babba ebintu bye byonna ne bagenda ng'omwami mwali nga tamulabye kumba omwami yali emabega waakyo kati kikazi kyatu nga kimukubira switi abaali awo ng'omwami ajja amupiikinga awo ku scene ng'amugjawo kumbe bakyali be babadde atuuka ewaka ebintu ebimu bye babbye the documents endaga muntu ate abiraba biri waka atandika okuzuukuka kubanga byonna byonna yali ali konkshuwa byonna byonna byalimu muki mu byabbiddwa naye kati olw'okuba omubbi yali wawaka naga endaga muntu ejja musumbuwa ogikozesa yo katugizeeyo agenda obbirabanga byebbyo kyokka bwe yagezaako omubuuza omusajja n'amukuba ekiro ekyo kyonna yamusuza bweru yamukuba emmotoka zonna n'azifumita emipiira nga talina gy'alaga n'amusuza wabweru n'aŋŋamba mpulira nkoyeravu y'obusibe nkole ki munna Uganda n'ebitongole byakolera byawano bulungi ebinyirira ng'akoyeravu y'obusibe naye nga yeeraliikirira asimbudde atya ekigere ekisooka afulume ewaka n'abagamba nsonga kinti omwami mubbi ab'oku church ali mu church mu Mothers Union anaabagamba atya nti munnange ekinnobezza omwami mubbi so abamu batukomya ng'awulira buli lw'obeera nga olinako gy'olaga tulina okukakana so mwe mubeera ababugumu mu nsawo temufugika sokoleko Robinah nziremu nedda nengeri gye bakubbyemu kankubulya Dinah kale tetuganye nti abakyala tebafugika naye tunuulira enziba gye babbamu omukyalo ono nti bamubuzuumya bikonde ne bamuggyako kye bamuggyeko kati kyembadde nkugamba nti n'abakyala lwaki abamu basalawo oluusi okumira n'asirika n'atya ffe ne tulowooza nti laavu ye batawaanya mu kubabba mu mbeera y'okubabba olabye omukyalo ono nti lwe yeegaganula ayatulire omwami ono baabeeko kyamubuuza tuprobe okulabira ddala ddala omwami yabadde mu kikolwa kino yamukuba n'amusibira ebweru bafuuka violent bw'ogezaako okuba nga ayingirawo olwanirira eddembe lyo abakyala baba beewala ebikolwa eby'obukambwe ng'ebyo nti ajja mukuba ate n'ebirala abitwale oba abyonoone kale tusigaze eddakiika ntono naye tuyambe omukyala ali mu mbeera ng'eyo mubajjeeyo bawera bangi ekitegeeza nti ekintu kino kibaddewo zeno bwe nalaba sitori yowa booda n'enseka tolaba bana abavuga emmotoka bambi abakyala jjukira ebiseera ebisinga tetutera nnyo kumanya byuma biki bifudde biki weesiga nsajjayo olowooza ye kamala byonna kati ekyuma ekifudde eky'emitwalo 2 agamba kyasatu kyabiri nga naye akusikamuza akusiseemu nga yeeteeramu waleti ye agamba nti weepanka n'ogula emmotoka kati ojja kiwulira kati omukyala nze ekisooka kya byonna njagala ofukamire oloopa ensonga zeeri Katonda ogambe Mukama nnina omubbi anziba ate nga amazima mu mateeka ge 10 wagaane ki obubbi mpa mwoyo w'amagezi ensonga eno ngikutte ntya kubanga bw'otaakisabire abasajja bw'ovaayo ennyo mulageza ensobi ze naddala ezo eziswaza bekangabiriza ayinza okukola ekintu ekikyamu kati Mukama akuluŋŋamye bw'amala okukuluŋŋamya nawe akuwa obukakkamu onooyogera otya n'omuntu ono kwanza nzikiriziganya mu kwogera si mu kupiininga kulumiriza naye okwogera abasajja abamu batukola ebintu ne tusirika ne balowooza tetubiraba kati n'agenda mu maaso continuously naye ate ow'ebbanga otamwamukira tokola ki teweebikka kati funa engeri Mukama akuwa ekisa akujjuza omwoyo we okakkane mufuna olunaku lumu omugambe naye munnange swiri luli nalina emitwalo 7 sente ne zimbulako natya n'okugamba abaana kubanga ndaba mu kisenge tusulamu babiri negamba wenna agamba abaana bajja kugamba era mami alinga agamba nti daddi yamubba naye kati golowooza kitambula kitya
weefuulanga eyeebuzaabuza naye owulire kyagamba. Of course ajja kwekangabiriza naye ow'omuze buli lw'ogukoonako addiriza ku bigere ng'ogwogeddeko bulungi. Kati bw'olaba nga kigaanye waliwo time lwetuuka ng'ebintu byaffe omukyalo ogenda kwekisiza bw'olaba bbaawo mubbi sente ozireeta n'ozirekawo mu wallet anyhow tandika okukendeeza. Bbaawo bw'aba mubbi ng'okimanyi nti buli kyalabako kimusikiriza asobola n'okulya ebyokulya obutwa bw'emmese ng'alowooza waterese gundi waterese totandika bimuteera kumpi awo tandika ebimu obyerekereza oleete byokka by'owulira nti ne bw'aba abitutte byaffe. Ate bw'olaba era n'ekirabbaawo ng'alimu engalo obuvunaanyizibwa obumu bwesonyiwe bwe banoonya treasurer wa Mothers Union teweeteekayo. Okay. Cynthia Mpayo natuukayo but you're dating nti ng'abasajja we batugezesa nga atukwana omusajja osobola n'omusaba by the way ssente n'omugamba munaye nyina ekizibu oba maama wange mulwadde nti munnayefe omusajja waba yakakwana ne birthday tuziteekawo mangu naffe ng'ogezesa kubanga kiri sayidi zonna ogamba naye kangezese Derek ono ndabe ate n'omusajja naye asobola era okugezesa nagaa naye omukazi ono ansabye emitwalo 10 kamuwa emitwalo 2 mugambe gye nyinamu ndabe how she will react kuba buli omu abagezesa. So naawe omukyala tuleme kugezesa mu bya birthday nti nyina birthday olabo banaateekawo that glamour kubanga birthday obikinedda mugambo manyi hani ndi busy ndi ku mulimu ngenda kusoma amawulire essaawa 6 ogw'ekiro naye there are errands zenyina okukola ki okukwasaganya nyamba genda onkolera ekintu bweki by the way oyinza n'omutuma ew'amakanikawo oba osobola omutuma ew'omuntu gwe weekakasa n'omugamba genda naye mbigula wano specifically wano naye genda olabe sente siri so sure you even know the price tag omugambe siri so sure nyamba okingulire omuwene sente ezexceedingamu olabe wajja bwati n'akunyonyola nti munnaye nno ekintu nkiguze bannange jamu abadde mungi bikinaakuwa ekintu naye nkireese n'asirika then you know ojja gamba omuntu ono because omuntu yenna gw'otumye kabire mwana era ajja kujja ndeese sabbuuni oba kiki ne balance ki wuno olaba nga talina kyanyeze ali quiet about it on like 2 occasions ng'omanya ono kalabaaye ono sigenda kumusobola because you haven't gone so far so osobola okumwerekereza omanya ono si muntu mutuufu mu bintu bya sente then woba already oli mu relationship nga mugole bwagambye you have to pray you do what naye omanya omuntu w'omuzono muzibu nnyo babeeranga bano abasajja abenzi bano kungu bano beboogera nti oyo ye mu bwenzi kyatandika n'okwana muganda we ayinza n'okwana maama wo because they are those kind of men. So kiba kizibu naye kale era wooyogera kaddirizaamu katono so if your friends naye ng'olwedde mwagalana nedda kikole nze I'll just give you a short story nga we nagambye mu ntandikwa nti omwana nze waka don tolina supposed kwata kintu nga tonsabye by the way it is funny but even if it is juice you have to come and say can I have some juice omwana ayige okubeera nga asaba ekintu nze one time nalekaawo sente ku fridge so omwami n'agenda nazo nenkomawo neŋŋamba ani atute sente zange doni daddy n'ayanguwa neŋŋamba ani akwate sente zange sha hani biki neŋŋamba okay kati twali tugenda nange agenda kundropinga ali ku New Vision kati waliwo wano mu mmotoka ateekamu ki sente ze nange zonna nakwata ki actually I didn't know oba zaali zaaki naye bwe ndagenda sente z'abandi tubadde oba tusonda biki ng'era ebiringa ebyakabiri kati ngenda okola before I knew it nga ntadde ku status naye omuntu ddala n'obba enzibi last year n'ogitwala yateeka buteesa ku status mbu naye omuntu last year n'ogitwala so I was like kirabe naye wekiruma so next time you should ask whose money is this don't just but kale omuntu wabeera mukwano gwe you do it in a funny way but ng'omulaga nti oyinayo amagezi mu sentence emu above all bakyala bannange eriyo obubbi nga bwo bususse obw'omulamuzi weyambiseeko kuba obuyinza kubanga mubalabye
abaami abamu nga bw'amala okubba ate akukalirira emiggo bw'oyogerako ne mulwana nga bwe natandise nga mbagamba nti nze twekuba ne twekuba obudde ne bukya olutalo ne luva mu kisenge ne ludda mu ddiiro ne luva mu ddiiro mu lujja paka mu luguudo nga tulwanira ssente z'akakebe kati nga bwe twalanira ez'akakebe byaggwera ku poliisi nange nkusaba nti waliwo oli nga tojja kusobola kumuhandolinga ng'ajja enkya ng'abadde akubba enkya ojja kukomawo ng'aleese emmundu ng'agitadde wansi w'obuliri bwe bityo bwe bitandika ate nga mwami wo ate ng'ogwo oguzibu gunene twoguzibire so kozesaako kuba obuyinza bayinza okuyamba amagezi geego Nalongo g'abawadde tusigadde nga ffe Bannyabo tubalinze Sunday ejja tubadde Ssanyu Robinah Mweruka Cynthia Becky Nakimera Nalongo Barbara Nakazinga nange Dinah Nalubega beera bulungi tukulinze Sunday ejja ssaawa 11 tosobwa.